So biri 19 next level aima kaikonoza Mr Gadget of course Rupis tatwa tukulete ebyenjawulo ku channel ya fene mpya oba gye bayise Kasavu Kanyama oba tugende omanyi channel tulina video yinzo genda kwenkola video wali eri behind the scenes na exclusive zibawo ezenjawulo then ku channel ya fene endala gye bayita Kasavu Kanyama tukuwa ebibadde bifa mu industry ebyenjawulo ebi training akugata mala mulenzi happy life abawa ne team yange tukwasakanya mbula so nakulole mu industry Uganda eri so fun and entertaining and tugenda kuba tutunulira embeera eriwo tata fresh kid omanyi afuse ensonga abadde ne hit enjawulo challenges mukoze mu challenges enjawulo nenga neera omukulu ono bintu ebyenjawulo esinga okubanga kibadde so amazing and so entertaining mu business eno kiraga nti omukulu ono naye ahitinze studio mu kuhitinga studio atya abamu bakirowozeza nti yagadde okuyingira studio nga acompeting ne mutabani we amanyikidwa nga fresh kid neera mu mbeera eyo okuyingira studio yali ayinirinya ya Don Kebwongo noza nalaba nga terigenda kukola so mu mbeera eyo n'agamba why akutuuke wa Khalifa agana bad character CEO nabanga amuwerinye dala fresh daddy so fresh daddy ono mumbere okuba nti ahitize studio yayingide nakayimba akasinza okutraininga weekend akalaza abantu nti embera y'okunonya sente wena okunyeza dala sente naye nga kyosooke wako kutandika okunonya sente wena kunonya amazike ge galuwa byebisodo waze ekyetaano sente singayo kuzitowa mu nsi ya fene e Kampala wa Uganda at large so nokulwa tata fresh kid twasodo kwa tumunonya ku simu natunyira side ye ayogera ki nerani ani amukwasanya ani amuinspire okuba nti ayingira studio ku myaka gino emikulu egigenderera lwaki ayingira ensike yo kwanti ayingire ensike erimu enkokola erimu obutagaliza erimu okuloga industry Uganda so tata fresh kid yayingidde ensike ya music mwingi ensike ya music nitumufuna ku malubuzo ntubanga twogera naye atunyonyola lwaki ayingidde ku myaka gino yakwasaganya atya wetuva wenyini nga twakavayita tata fresh kid njagala tubanga nitubande twasobola okubanga mu kutunyonyola ye lwaki ayingira studio yabadde n'ebintu ebyenjawulo bingi yagadde otukiza ebirubirwawe ngalaga mu family yaabwe balimu akazi bakalandira kuba nti bayingira umuziki mukuvaawo nitugenda ko twafunye eyasobola okubanga musikirizo okubanga ayingira studio mwana mulenzi bad character boss CEO aganaga music Khalifa aganaga boss ono mukutambula yasobola okubanga amuleta kuyingira bad character nga wo mulaba nga bali codinga kuyingira bad character ne bakola oluyimba luno yalise mazike neera nga mu mbeera y'amazike Khalifa atunyonyola lwaki yasobola okubanga amwa side amukirizo kwoti ayingira studio mukuyingira studio bintu bade byanjawulo fili bade yanjawulo yabade wakwatirira ku recordinga nga omanye emyaka nga kigenderedde bintu byo byakwatirira kola kino yunga producer bakoze bulungi omukulu nabirawo nasulamu kugamba yabekadde atandikire mu vibe yokuba nti ateekawo embeera abamu badde balowooza yayingira studio kubanga akopinga ne mutabani we nesi kituufu mukuyingira studio yagadde kujjayo kitono kyekulaga nti kyolina otegera nti buli muntu asobola okwogera asobola okuyimba naate kino kyatukubye wala nti ku myaka gye nga badde yakagala tikukuba nti agende Dubai okuba nti ye gata ku mutabani we ngagenda kusheza zibadde Abu Dhabi ne Abu Dhabi then ne Dubai eshishe big zatu sodo kubanga yekatako nabanga neera alayira nti kuluna yakala agende ku nyonyi ya yuno be UK nga naye ayina oluyimba nga ali introduced so otunuleta fresh kid ekyekyo ekirundi yatateze okufuna booking ayina booking egenda okufuwa ngesooka wano mukumbi weekend ejja nakulwa tabani udze kabusa agenda ku okusat comedy night agenda okubanga amazika agasabu okola then ovaawo management eraga omuyimbi ono bamusayininze ku contract gwali eyo okyo inotegera contract eri wakati w'emyaka 3 ku 5 nesimanyi oba collabos najja oba video tena kolebwa by the way newo tunulira abantu bayakadde nnyo vibe ye n'ekintu kyayimbye nti buli omwana onyamazike buli omwana onya kuba bulungi so mu mbeera eno ndowooza tata fresh kid ono ayinza okuba taze competing na mutabani we naye afunye vibe okuva eri mutabani we nti ne challenge mutabani we gyamukozeemu nze tata fresh kid omubwati sirebu bwati kanda okatrainize so nziyo nawe nakitraining ate kikuta abantu mu mabiro so mu mbeera eyo tata fresh kid atukubye enkomi kiko nenga katugenda tufuna one on one manager agamba Khalifa aganaga atunyonyole mbeera kyeriwo nera ndoza Khalifa mukogeramu naye yasobola okubangalaga inspiration ya drawings okuva eri watata Diamond Platnumz ayingide naye ensike ya music anga musajja mukulu watata Diamond amaze okusamba akajja afuse ensonga ate ntaatawe navayo na hitinga studio nabanga recordings obiyimba owayi mukafuuka twasobola okubanga neera tugamba twayogeddeko omanyi side bbiri omanyi kati ebintu enakuzo si byakulimba omanyi inofuna side A ne side B twasoni tufuna kutata fresh kid ku commerce n'atunyonyola we watufu wali na lwaki azze mu nsika entertainment nani amukwasaganya kuba tula mutabani wa ina manager Francis twali twebuuza manager Francis yali ku side n'agamba aina management empya esobola okubanga mukwasaganya twamufunye ku commerce n'atunyonyola ani Kamala byonna oba ani akimala side ye mu kintu kya music kyayingiride ng'ojeko ekyokusiga
musiga Chutex ya chemalira ne watu wano mchoindongo yafunya mutegerera twayogedeka naye ku simu natunyonyola bwati. Hello. Hello. Omukulu Mutabazi je baliko taata. Kale sebo je balise. Amanya bampita Rupi okuva ku Star TV ne Metro FM. Nenga wanimbye weekend twaje tunokwasa kanale twakwasa. Kuyegulire. Kubiri twogeremu biki nete twakwataganye president. Ono wagundi chono. Wa Metro. Metro nesita nagamba wano mu kibuga akati no ngamba kiria. Oja kubira mukulu Khalifa. Ate Khalifa gwe mzenja ngatukole bukozi interview sibya kuyimba. Sibya kuyimba naye n'okugenda ku interview era. Khalifa kati ye manager. Tukoze tutya taata kati. Munonyereze namba ya omukubireko. Nze manager akwagala twogere mu mbiri ya Khalifa because twasetinga nga ne Khalifa tanajja. Tata. Wanye. Twasetinga ebyaffe okujja ku radio yogere nga ne Khalifa tanajja. Nga tonagenda naye impact nakweto nakola na lwiba no ngambo oli mu bya mwana mutwala bweru. Obimale onzirire tukwatagane twogeremu. Bino sibya Khalifa sibya kuda. Interview ya music naye nga teri mu biki. Anti kakati. Obudde buno era ndi mu mikono gye. Obudde buno oli mikono gya Khalifa ye manager. Naye tajja kulemesera. Tajja kunemesa kati nyinza kufuna ntya. So ninakulaba Khalifa na entanyizo okufuna ku radio wano. Oja kuyogera namba kakwe namba ya Khalifa kale. Ya Khalifa njirina manager. Ojirina? Kale mwe sorting. Ninga akayimba kyenjagala lubuuza wakomye ku kamwa ko bogenda twongerayo. Olugendo nalutandise. Olugendo walutandise lwa music. So ogenda kola singles over album. Ebisigadde oja bimanya. Rega azage. Mr. Mutabazi onsunirako. Kale. Onsunirako no ngamba nata ngenda kola singles over album. Oyinza kola collabo ne Khalifa tujisubire. Buli kimu kijja. Video ani agenda okushooting eyo. Video? Manager yamanya agenda ogishootinga. Manager yamanya agenda shootinga video. So kyembuuza. Taata kati embeera y'okuba nti watandise okuyimba. Kati bino ebyogamba nti emirimu tegikutaataaganye n'okuyimba. Byonna bibuuze manager bikubira Khalifa omubuuze buli kimu kyoyagala okumbuuza. Nenga taata manager yakusayinize ku myaka emeka? Kwegamba East Africa tukoze ebya makulu bibyewunsa Wonders East Africa tutuna Diamond Platnumz muzeyi waze Fresh Kid na yaze muzeyi wataze so bintu bingi koza ni industry ya Uganda nenga channel eno towera bya kusubscribinga genda bo subscribing okoneko koneka de wali abantu togole following up exclusive nebadde mu wiki bingi ebi trending abyo solo kubanga otegera amanya aima kaiko de Rupi Star etuba wano ko enkola video ne kasavu kanyama channel za Facebook bili zonna watofunye ofuna part A side eno part 2 jisubire side ko gamba following buli wa mtu geze kubanga tukwazagala kinyume ko gamba buli kinyuma nawo obonyimirwa logging in genda nonya enkola video ne Rupi space mpola then kasavu kanyama tuwa tukwasaka channel za fe to training abuli week tuwa tukutela exclusively kata kwa at least tuisa obanga tu update nze kutweta kagenda wala wona name industry entertainment politics news wana wetu linyo aima kaikola posa Rupi Star kuva wali eri kuchenda ka muze mulana Metro FM then next TV tubawo mpola nga tunonya bwino nokusaka ebintu byakabi kwetubadde